musomesa waffe Ndolimana ne gundi Sembusi Posiano ne batujjangamu akasente ne tulinnya ne tujja oluka tutuuse tugenze okulabayo batubulidde batulaze eri waliyo nayo batulaze omuti mukajanga we yabatemeranga we yabookera batubuva kusaba otambula n'ogenda ate eri wali aba protestanti mu process eyo tebakugira oyagala ogenda teweri nayo otambula tebakukomako genda olabeko ebyeno genda ne okudda kale wabawo kajjamujamu k'abantu n'okwazayaza naye otambula tulina ebidomola tulina kituzo kima amazzi g'omukisa Ola from Kiboga. Agamazi baganywa. Nga gafaanana ng'amacaafu. Soko ove ku kino ekiyanja wano olaba wano ku Ssabo. Naye eri ku ba Protestant eri bazimbayo ng'emidumo. Twali tudda. Ate tulaba bebe kulu wakati tukomawo tuveeri tukomawo no ku Ssabo. Ne tusanga ate bebe kulu wakati awo ngaliwo ekivulu ate nga kyalayisi ne tuyingira ate eyo. Kugamba Yezu ne musoka mumuteeka ebbali. Ne musoka mukuba. Twakomawo ku makya. Naye bw'otunulira enfa y'abantu bano kale siri kuvoola ddiini yaabwe naye bw'otunulira egundi enzikiriza eno bw'otunula aba waliwo ekitali kituufu kubanga abantu b'ogamba nti okola ki okungubagira mu kufa kwabwe ddala agenda yabwe okufa baali bafiirira ki dini naye ng'obalaba kyakolebwa mu mukwano guli mu kukkiriza oba mu bujeemu kati soda bwe yakuzaala obuzibu nga nti Yesu alabise ate bano abantu bano balina contradictinga okimanyi wo eyo mu nzikiriza yaabwe eyali eyange bw'oyogera nti Yesu tebakufuna bulungi bawulira Yesu era butandika Yesu bamanya gunate akati gukononeka Yesu alabise kati Yesu ne Mariamu kati waliwo tunde ku mwezi ogwo ku mwezi kumpi buli kiro okubako ekiriko baga mulimu mama mulimu omukazi simanyi yetise ng'enku okiraba kati sigenda kusomesa science ne bulaba ebintu ebifominga ku mwezi ebimbiri scientific kati simanyi oba kibagide out of imagination ataya 23 agamba wala ziri basanga mmwe abawandiisi teekawo bw'abagenze na mugongo Export TV to the world.